abula katandika butandisi olwaleero tugenda okutandika agenda kubanga si muwanvu nnyo olw'ensonga omulongo yabuuse naye weba firimu tugiyita irrepressible naki ono muzira era nga nziza kuba bujulizi saagala tugende wala mu saidi yaffe y'abogerezi ba firimu omulongo yantukira nangamba Ssaalongo genda mu maaso n'ekyokola naye tuyamba ekintu ekyo noonya ekkubo eryagazisa abantu baffe ebyaffe ebyawano era kwe kuzanya firimu gwe bayita naggomola yaffe ya kinnauganda wetuze ono tusaba abakungu bonna mwenna abali mu gavumenti oba wobaki tubasaba mukwasizeeko bannabitone bonna mubakwasizeeko eno omugugu gwe tusigazza komanda waffe nti yatugamba tusaba mugende nakyo maaso naki nasaako omukono kibadde ebbali oba byogera. Yes, thank you Ssaalongo.